reconciliation yagirokinga emyaka 6 emabega emyaka 6 emabega ku mande eyakibakusa ku mande ya wiiki bino ebigambo bikulu nnyo bannayuganda badulabo basentebe bazi districts mu uganda bonna batudde mu kibuga ekikulu Kampala nga balina n'omukulembeze owa operation reconciliation bonna bagaggawale Lieutenant General Angina yamyuka Salim wile ebigambo bya Lieutenant nkootinga olupapula lwamu lwe bayita Daily Monitor afumye olwaleero lwakusatu nga 10 mwezi ogw'omusanvu July 2019 tukkiriza operation reconciliation tekoze bulungi ekigira tebakutakula bulungi ensonga zino baziwadde basente enteekateeka egyekolebwa Karamojja baali okulembeze gyatambula bateeka okubanga bano bajenerali bamulimba oba basentebe tebamutuukirira kumubuulira mazima operation reconciliation it is clear that OWC kiri watu nti enteekateeka ya bonna bagaggawale which is meant to eradicate poverty erubiddwa mu kulaba nti emalawo obwavu and facilitate growth and household income era ereeta ebyokufuna okubanga bikula lukaba nti abantu bafuna ennyingiza ennungi mu maka mainly through agriculture naddala okusinga ddala nga tuyita mu byobulimi has failed eremereddwa ensonga yeeno operation reconciliation is applied nti abali mu nteekateeka eno bazibaba benefit ensigo enfu and sick livestock farmers n'ebisolo ebirwadde ne babiwa abalimi n'abalonzi basentebe mu district musebe kyagenda atanga ng'agenda asaasaye ababifuna bino bimogedde omukulembeze wa reconciliation omujjazi gwateekamu ebyo byagambye ekyamazima tukkiriza reconciliation tekoze bagaba nsigofu bagaba bisolo birwadde otegera emyaka 4 emabega kino nakyogera ne bankubira esinda banga tugenda kusiba oli mulagi wa ggwanga mwalimu ne RDC n'empwa za gavumenti mwalimu ne RDC yanenenyeza nga wasi emyaka ekitundu ebala twasinkana ku Washing Bay nga tuyakambuka kangu okukoza neyenenya kigenda kugira nyali ne musonyiwa balina kumwatuukiriza yakwetondera mubambira mwalimu omujaasi mwalimu ne RDC mbu bagenda kubisiba ndi mulabe wa ggwanga ataganye enteekateeka za gavumenti otegera kiza kwogera ku reconciliation ne bagamba nti ensolo zonna nfu ensolo yabaliwali wano bagamba nti omuwendo bakutumbiza ebintu bibagabira abantu omuwendo gubeera waggulu nnyo okiraba ate ebintu bifu okiraba kakati bwe tuba bwetyo kubanga tuli ku Uganda egenda mu maaso agriculture bwefa tuba mu nkabira abantu tugenda mu maaso batunda babiri ngero bifudde kubanga bagamba nti backbone ya Uganda ebyenfuna ya bya bulimi na bulunzi bweba tebitambula bulungi kyeza nti ebyenfuna tebiza kutambula bulungi our comparative advantage eggwanga lisera maaso banedda tonti yatube mu kamera ati baba bondo fai benyese tula wali spinal cord yo cross tula wande tula ina bakufilipiemu so bwabera muntu spinal cord oba ekizero nekutuka toza gamba nti obutambula ndabyeko mu Kampala nga atambula you can't run you can't chase in the dark kwinzira ko bambata ekize kutise agriculture abasikira babanisa batikababa it is either deceiving the president or the retired generals who can oversee
district be balimba president oba abajjero baginalire teeka muteekateeka omukulu balimba mulimbi sikowakadi okusinza kwegwe sikowakadi yawo bwe the creation yetya kakati abali bagifunamu abakiri ku mwanja bafuna ebituufu abanaku tukumu the program was intended abateekera program eno tebafunamu bafuna bifu kubanga omuntu alina kaalinawo ategera bamutikana akabuzi kalwadde alaba mangu zino ensigo nfu kati agriculture bwebanga efudde eggwanga terisobola genda maaso kuba okwo yenkisi gwe mugongo gwaffe ekyokubiri ekiyimiriza lw'eggwanga basuka ekikugire balula bajjajja baffe ekiraga eggwanga bwe liba litambula kati kankuze obega bajjajja baffe tebaaninyanga malwaliro kubulamu ddagala baali tebeetaaga nnyo sente ab'edda bali nnyo baali beetaaga nnyo okusiiga mmere yakulya amazzi gakunywa obulamu butambula kati omulembe guno tekisoboka watekubirawo sente kati bajjajjaffe tebaaninyanga kabaka kubanga abawaddegayo Antini Muteesa ow'obubereberye yawandikira Queen Victoria n'amugamba nti bajje basomesa abantu bange okusobola kutandika tenamulabire bakajja kati tebaaninyanga kabaka ku nguudo kati baali tebabeetaaga kubanga baali bateetaaga ekyegaaliwo kati basetolinga ku muddo ebikoola n'emirandira gy'emiti kasita baali banga emmere n'afuna amazzi ag'okunywa bw'alwala agenda ku ttale n'endiyefuga eddagala otegera ku mulembe guno nga ssente zibbibwa ezisobola okuzimba abasomera abaana basome ezisobola okuteeka mu ddwaliro kubanga ekyo teteganya ne bakozesa bajjajja baffe terikyaliwo liweddewo otegera tokyasobola kati njagala batuuliza bo bakifune basalewo buli muntu kusalawo omuntu atandike kugenda kudda mu nsika alonye eddagala kubanga ssente bwe ziba nga zibbibwa mu ggwanga ku reti kati kwe zibbiwa services zezikendeera nti eddwaliro tejja kuba abasomesa tebajja kubeera musaala gwabwe abaana bajja kusoma gajja kugwa otegera system ekoleraddewo ekola enguudo otegera tetujja kusobola zikola otegera kubanga ssente tetuzirina abantu basadde mu mayumba gaabwe basadde mu masitowa endala bazizikanga bills otegera kati mu saturation esiggwamu abantu bona ne baavuwala njagala olabe ekigenda mu maaso badda ekigenda mu maaso tunula wano olabe ebyali baleeta ssente gavumenti omuli baminisita omuli abawandiisa b'enkalakalira ne baambasadaazi n'abalala abanene abali okumpi ku lusegere lw'abali mu biyinza waliwo abanene abagagga nga bali ku lusegere lwabo abali mu biyinza bali kumpi nabo abayindi bamala okugenda gavumenti ekwata eteekawo ekitongole ekirabira ebintu by'ababuyindi musungu ekiseera kituuka gavumenti ekwata ssente oba yazeebula simanyi nesasula neriyirira abayindi olwebyo byebafiirwa nga bagoba president Amin kati ebizimbe biba okuliyirirwa biba bifuuka bya gavumenti exactly government is taking over abantu ssekinnoomu abakozi ba gavumenti omuli baminisita bapermanent secretaries ambassadors n'abagagga abali ku lusegere lwabo abali mu buyinza be bajingirira ebiwandiiko bawaza batoni ebifoi ne bebbisa ebisimbe bino bonga abantu abali ku gavumenti ne bamaliriza nga babipangisiza nnyiniryo so gavumenti eratandika okupangisa ebizimbe byagula ku bayindi nga bala bakadeyideyi mu katale ka Kiseka bwebatukola bakubako akataalako ng'opaakinze wayo beetoola ne bakakuguza kakati ne bagendawo ne bakuteega bw'okalaba nga tekaliiko n'ogendawo n'okanoonye mu dduuka okagule omwana n'aleetera ddala akako n'akakuguza kakati ebizimbe bino obumbi n'obumbi omwanya badde buva
ebizimbe bino ne tusobola okusasula abasomesa ne twongeza omusaala gw'abasawo ne tusobola okuteeka eddagala mu malwaliro ne tusobola okuyamba abavubuka okutegera abava mu macolleges mu institutions abamaze okusoma tubatonderawo emirimu sonna abantu bali 100 abadde eggwanga lyo kyekisuka 10 ku lisiti myaka 10 eggwanga ifanayo nga ssente bazinyunyuseemu tuddeyo stone age tutandike kukozesa ddagala lya miti tukozese eddagala lya Ebola okutegera nga tetukyalina kantu konna mu malwaliro bannayuganda eggwanga libagenda maaso balidda mabega. Of recent mpulira ebirango bingi nnyo ku malediyo ebiranga bahabalis ebiranga abasawo b'ekinnansi ate batandise okufuna ddala bakasitoma so kyandinza okuba nti kivudde ku buzibu buno nti omuntu alwala omusujja n'agenda emulago eddagala so wayita wali n'afuna dokita miti n'amuwa ekicupa kya 13